Amulege nafunye gandaze omukuru Sseggona yasabye appointment ayagala kusinkana owekitiibwa Mayiga Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda ayagala amuyambeko omuwabula nga tetunavaawo ayagala muwabula yamuwabula nga ajja okwesimbawo okusaba n'ekirala njagala tujje national issues ku kingdom issues titosobola kujjayo Sseggona n'oleeta Walukagga tosobola kujja obusobozi babulabira ku ki babula mu intellectual Sseggona si intellectual mu Lunyarwanda tugamba ivu lihoze niryo lyotsa inzu eve eriwoze lyotsa ennyumba obadde okimanyi ogwo omuliro ogutera osigala muvungo gala omuliro gwazikidde ne guno ogubumbujja nga bagulaba okimanyi tegusobola kuba ogubumbujja babasobola omanya nti ogwo gusobola okukola kino Walukagga muliro ogusirise ayokera muli munda nabagamba nti mwena ali emumu okujjako bano be bakozesa era ne basuula tebasobola kusembeza kutuuka kweryesa nga tebakulina mu kyama kati saawa zino etudda mu byaddala Kenzo ne Nyamutola ani ow'amaanyi mu gavumenti eno Kenzo okirabye mutima gumenyeshe naye banawe saawa zino Kenzo bali bagamba mbu yakikubye afunye minisita kale ate saawa zino Nyamutoro ye yakikuba yafuna omwana w'omulwanyi kubanga be bayine kuba kati kyategeza Kenzo yabanje byakitaawo omugabo gwe kyategeza kweno government agirina kochi omugabo agirina ko omugabo era muteta usiteetaga konkona nenga bulijjo yali yawudisa abantu ntikana kaki nyongera okujukiza abantu be nalemu nti bayine ensobi gye bakola kino bane Uganda be babiyimba nti akugoba yakuwe ekkubo bali mu kugoba Kyagulanyi okuyita mu tawuni ne berabira nti ife ab'omu tawuni tuli babuufu ne bamuyisa mu byalo n'otwala n'akube kungana mu kyalo weyabaye nti twetaaga abantu mu kyalo nabo bakole ki kwegamba bo mu kabadi kaabwe mu batunyigiririza bali mu ate tuwa namba ndala ze tubadde tetuyina Yagambe yagitwala ebusiro yaddayo mu DP kati agireke tulabe oba tesukewo obusiro kale agirekeyo yegenda siranirayo obusiro gye yagitwala agireke sirani yali amanyi nti nange nsobola ovaayo ye busiro gye yagitwala kale nze njajja tukanjije busiro gitwala e Rwanda kale yandije mwagala ngera gisasa boda ate yagisasa na district yagireko omu yagijja busiro ngajijjawa ye yagitwala kati no nze njagiyisa ku boda esigning ne customs nopo kata tom Nyarwanda Wakyagulanye nkyabonda nga nakyalidde bajjajja bange Rwanda ngera nyumye mbasa agituteyo dda bw'oyogera kuba elites oba omuntu omwangu kyasobola ogamba ba elites babaddewo for the past 40 years nga Mwami Museveni atululinga temusobola kuŋŋamba nti ba elites obudde buno baba basuddeko basatu amazima bakoze damage y'amaanyi nga tubadde nabo ebisanja bimeka bina myaka 4 tubadde nabo ebbanga eryo lyonna nga weebali ekisinga okwennyamiza mu nsonga eno nti ba elites be tubadde twenyumirizaamu amazima bakolagana ne Mwami Museveni amazima bakolagana ne Mwami Museveni abatono nno Joyce Baagala abadde candidate mulungi nga tusobola mubuusa maaso okay nga mulungi ali bold asobola okwogera ensonga era kyekyamuweesa n'akakiiko akamu mu kisanja ekiwedde but the fact nti Joyce Baagala ye ne gwe yali amyuka Mwami Abedi ekibiina bwe kyabajjako obuvunaanyizibwa n'empuuga ne balemera obuvunaanyizibwa baalaga mbu tebali obedient eri omuntu akunyomera ku kintu ekitono bw'afuna obusobozi ku kinene okukitwala akola ki akitwala kale tubanirizaako basebo ne banyama mwenna mulusiziro kubanga muwangalira mu ggwanga Uganda wabala kubanga gye muli naffe gye tuli eno ebintu bitambulira ddala bulungi nga bwe twabibala Omunyarwanda wa Bobby waali akomyeyo buno butusooka obujje mu matu okulamu ki abantu bagala batusekerere wano eno mbono twalaza amaalo ate amaalo gali wa sebo mbanjogera n'abali ku kitebe kya okolawo wano tuba tuli wano information nejja yebawa nebira musonda zaffe nekusifu
ngegamba munaye nno Bobby nagamba talina kyama talina nsonda nekusifu enekusifu be bannayuganda talina abadde oli ebibyo biri awo musana biti uwa kale tubandirizaako nako olwaleero basebo ne banyamwena gyowangalira tugamba kyokola kirungi nnyo obala okubanga gyoli abali ku Great Media UG banafa bali ku TikTok banafa bali ku Facebook mwe bali okubanga gyemuli agamba ati omwana omuleze CDM omwana bananga asala obuntu n'abutambuza webale bambi fete tukalanira content kwate tubikola mbu byaffe tubikola abantu babimanye si byaffe mbu tubi owninga fe tunabiyombera tukolera gwanga tuzoona ku lwaleero nsonga nyingi nnyo ze tugenda onyumyamu kansooka etandike n'ensonga ya Medad Lubega Sseggona Medad Lubega Sseggona y'omu ku bataafuna kaadi bw'atafuna kaadi Sseggona ayogedde ebigambo byonna byogedde namulabye abadde ku balometa ekiro natandika osiga ekifaananyi tibaba bamuwalana lwakukolagana ne Mathias Mpuuga oli yali mukwano gwe ayogedde bingi naye nze leka nyanukuleko ku kitono kirimu nga yafunye omukisa n'ennoonyereza kamba anukuleko ku katono abenaale bali ku mikutu gy'amativi ne rediyo bagamba Nuupu yakoze ensobi okugoba Sseggona yabadde emwetaaga weegenda nga munnamateeka ekisooka George Musisi munnamateeka Shamimu Malende munnamateeka Joro Senyonyi munnamateeka kati ate balina siniya wabe mu mateeka David Lewis Rubongoy mu bannamateeka bwe tuba tusoma bannamateeka ab'amaanyi mu kirimi lwaki oleka omukulu wansi ani bamutikira ku bwaki nedda president mujjeemu kati oyinza obutamutwala mu kooti muwalabanya kuwozesa bantu oyo tuli kwogera ku balina okugenda mu kooti kati awandi kati nare wabanga ayinza butagenda kale wandika nti ne Bobby lawyer wandika ne president Robert Kyagulanyi tulina president Robert Kyagulanyi Ssentamu munnamateeka what was a slip of tongue kakati munyalwanda wa Bobby leero togenda kunkyaza nze nkukyaziza akajanja kabe katono kakati anti ffe wano tubeerawo buli lunaku kati tuba twogera tugoba ku miggo obandikubidde ebinyombo simanyi oyo akyaza wakyagulanya soka n'ogigoba mu keegi muno kamaleyo emboozi nga butugamba nga Nuupu bwe yandibadde yeetaaga nnyo Robert Kyagulanyi manyanga Medad Lubega Sseggona kambabuulire mmwe temwategedde ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu kaluke tugenzeemu bakayita protest vote kyebayita a revolutionary party tebera naba boyitambo be bana abagezi baba bali mu kunoonya mu watu go penetrating akankuze emabega do they understand the word revolution owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni bwe yali agenda mu nsiko teyalinayo looya n'omu ategere nti leero byakumpemula tunuulira kankumalireyo tuuke weolaga bw'otunuulira beyagenda nabo mu nsiko tekuliko muyivu nti yuno omunamateeka abayivu baali bweru omuli ba Jejo Odongo omuli bano bamama Mbabazi baali bweru nga gye basakira obuyambi Kyagulanyi Robert Ssentamu akaluka ali mu kunoonya sika aba gentleman's vote njagala mutunuulira ababadde eruuka nga bagenda ebuyende latha walabye nga bonna enfufe bakubi okwabadde Lewis Rubongoy omusajja omuyivu Banubian Libaani kati mwe bamubeeramu luno gentleman's gundi temugenda sobola kalulu ka Robert Kyagulanyi kaalimu kano ekyo kimu ekyokubiri abatafunye kadi basoba mu mukaaga lwaki olowooza Sseggona gwe yabadde asaanidde mu mukaaga Katabazi akyasirise baagala akyakyala naye era takyakyala nnyo lwaki olowooza gwe Sseggona gwe abadde olina ogifuna tisemasiti nze no mbadde ndowooza kyewabadde olinze nti Robert Kyagulanyi Ssentamu anaakuyita mwogerezeganye nga tannagaba kaadi teyakikoze kwala kalada alinze Bobi Wine nga bwe bamuyita bo bamulabanga Bobi Wine omuyimbi kubanga alina ka statement ke yakola ku BBS ndeye bakajjeeyo mbuye yamugamba okwesimbawo gwe Sseggona tukuleke weesimbeyo kale Kyagulanyi aveeko bakwasa obwa president tulabo babwe batayita entagala bbiri tunula bifaananyi ng'ova mu State House nze nsaba n'okusaba kwange nga tunagamba mbu Sseggona tumusiibudde mu byobufuzi sooka osirike okwogera nnyo tekuba kumanya
singa abantu bali bamanya amaanyi agali mu kusirika Hildaman teyafunye kaadi sio omu ku bali basongwamu engalo nga sikusaze mu kirimi ani abadde amanyi Ivan Kyeyune nti ali mu byobufuzi nga kati tezinafuluma nga kati tezinafuluma mulimu abadde tebakimanyi nti Kyeyune gyali nze nsaba naye kusaba kwange Sseggona ow'ekitiibwa nga we bagamba omukulu yabadde ayera kabondo ka DP bwe kakukuta ne Museveni bwe kabadde ka faking ebintu byako gwe yabadde omugezi yandibadde okola nga Namboozi ye yabuuka n'amanya Mpuuga yamuweerawo ebye nga bakamulangirira teyekulubeseza na mubbi so balandise wanya nabo nate baba wadde kaadi tebanayogera bingi nalabyeko ne kumwanyinaze Flavio w'Egomba munagoma munanga teno yabadde agenda okunkiikirira by the way ewaffe ku kyalo we Flavia yabadde MP wange owa ku kyalo seno gye tukolera naye ndowooza obuzibu bwavudde obukulu buli wamu mwayagadde obbawe ebitiibwa era nga Sseggona bwe yagambye mubalina kye bamutuma bakutuma ki yagala gwe Sseggona abadde interaction nnyo mu parliament teeka kiri waleeta eryayita nga tulibalaba nga lyayamba Munnayuganda yagala Sseggona gwe yeyita interaction sekosa singa yakulema sinyonyi gwe mujerega nga yagiwangula tebyakulema ebyomwala ne Uganda nze nkusaba sirikako okwogera ennyo tekina kikijja yagifunye okitegeera ekintu ekyo ekyokubiri obwo obusajja bwe badde butagala kuwaayo sente ku kibiina tebwagala genda mu press conference za kibiina tebwagala genda kutuula ku mmeeza eteeseza kibiina number 1 bwe batuuza olukiiko lw'ekyama nga boogera ku nsonga za Mpuuga ez'ebitaano ono omwami ye omu ku basooka okumanyikizibwako okutegeezebwa yajja sooka obuze ku bantu tandikirawo tonyiga nga tonnayogera omanyi olina engeri gy'otandiseemu n'empanga emiswa gitandise okay naye Munnayuganda wa Bobby ababeera ku mukutu gwaffe abantu bakwagala kuno ku mukutu bebale kunjagala Munyarwanda wa Bobby bakonera ni gwe baagala nenfuna nabagamba nze nabagamba okwagalwa ne message 10 njagala n'empologoma egi nembeera n'omuntu ogwo ku nsinga wa mugaso okusinga obeera ne message 10 kali abantu abagobera ensonga zaffe manya emitwe gyabwe sijeje emitwe gyosobola okukwata niwe bakuwa gumu ogwetiko gujja wano gutusa ku Main Street Uganda wa guba gozitowa osaba ne bulldozer zikuyambeko tekikuba nnyo kireke akile mazima so mwebale nnyo abali ku mukutu gwaffe mwena mwena abatambuza information nzaffe naddala oyo mukulu SDM mwebale nnyo mukulu Ssebo ekitiibwa kikuddire gy'oli kubanga munayinza ni gw'otambuza nga ne mu kitundu mwenza yali bw'osobola okubako gw'obuuza nagamba ani oyo gw'oyogerako naye wamuno SDM atambuliza ddala ensonga bange so nawe nkwebaza omutesitesi nanyini channel omuteekamu sente nnyingi nza ni gw'otunuzaamu kamera yo kamera no kadata Bannayuganda bwe batuwa amaanyi before that your time take to record mbagamba nnyo musheyalinge era sivuma kubanga kyekikka kibasobola sivuma nesimanyi oba there is any techno use oba itero user asobola okutunuzaamu omuntu kamera bwe so kyetegeeza we above if it's not a Samsung it is another phone naye kyemmanyi era Samsung users we are proud so webale nnyo namwe abatulaba abatwala obudde bwamwe data bamwe tumuwa ekitiibwa abantu tebafunye kaadi mwansudde abantu b'omugaso nayogera ntya interview yaffe yasooka genda maaso mbaddeko wano n'omukulu Ivan Kyeyune nkusaamu ekitiibwa Ssebo tokoma kubeera kazanyikizi kutusanyusa ku mitima notuteeka kamwenyumwenyu ku matama naye Ssebo oli muna byabufuzi wa ddala yagambye Kyagulanyi alengerera wala Kyagulanyi alengerera wala togenda kuva eri obuukire ekintu kyomwekulukuuseeko bwotyo tandika omuliirako akusembeze bangi adde baagala obuukire ekintu kino naye kyabazitoyi kubanga mumubende bangi abali disappointed by the kulwa kaadi eyo kubanga ng'omuntu nange ng'omuntu mbako byenjagala ku lw'ekibiina nze nabagamba my party my first priority nange candidate wange teyafunye card but I'm sorry for him kati I'm with my party and the candidate who managed to get the card ogeze n'agirina andi golo yemu nakyemalira bwe bulwadde ngero ono golo yemu kikulu ekyo kiri kyawedde naye ne bentambula nabo nabanyonyola ne mbagamba nti intellectual and logically Kyagulanyi asooka n'akutunulira political career ye eriki obadde mu byobufuzi okumala bbanga yewe obibaddemu miziringu kyegize gikutambulirako pozi kati tugeze mwana agenze kusaba somero pya basooka kunoonyereza ki
tuli ku CV kalichula mu vita gyobadde oyitira history of background agamba ki byo bino binakugamba wano nga tuli wano tugenda kuva eri bakumanyi oli mufere nga mu kibiina ekimu bakola osimbe wali enyiri abantu bakusimbeko kaadi ofune bakimanyi bwakakutta mukomera ku musango gwa butemu ojja ofune kaadi okukwata n'ekifaananyi kyo kiteeke ku kifaananyi ky'omukulembeze omanye ekivume ekisinga ekyo gwe nga byendaba wano mu mbende waffe olwedde mu bintu mu nkwasaganya y'amateeka oba ebyobufuzi wobeera ne background yonna ey'okumenya etteeka nga mu bitabo mulimu nti wali oyimiridde maaso g'omulamuzi era omusango ne gukusinga okimanyi tokkirizibwa kwesimba mu kifo kyonna nimbye taata mpulira bibyo nimbye olimbye tetubalina bakonvikiti abalamba basavinga nosavinga nga balina saawa zino nga sibe bali ku bipande by'enalemu what does that show ekibiina ekikulembedde gwange okumala emyaka 4 nga gwolina kwekwata ku mutemu oba omubbi okusobola okuyitawo does that makes any sense kati kambuuze Sseggona temumwejjuse ng'abapate musajja w'amaanyi nze nina ekintu kyentera okukola wakula ennume tewakola ki tewakulemu ate buli omu abeera n'akaseera ke teri ebintu byokweta omulungi omu bye bitusse omulungi omu oyo omulaba aleetera abantu okulowooza nti bo kyekintu era ekintu be bo kyekireetedde gavumenti ya Museveni eno n'osanga nga Museveni ku myaka gy'aliko tayonoonedde eggwanga nga Uganda wabula n'ekibiina kyagenda kireka mu matiga nti ye chairman w'ekibiina ye pulezidenti w'eggwanga n'ekibiina takiwadde budde takiwadde namwaganya okusobola teekateeka chairman waakyo akikulembere ng'ekibiina naye akulembere eggwanga ng'omukulembeze w'eggwanga weyabye nti we bunaacha ku machanga alemereddwa nga ekintu kiyiise kyetegeeza n'ekibiina kikola ki otegera nti agenda kukuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja eri ekibiina kigenda kuba kisaanyewo n'eggwanga alisaanyizaawo kubanga yeefudde nakyemalira mu buli kimu ne mu kibiina takkiriza kibiina kye kuba wadbeetu na ddembe lironda chairman w'ekibiina kuba ebyo ebintu byawukana kati the guy is in his last moments no matter how long it can take naye era kati ekibiina kyo bakitegekedde eki walabe yagenda okujjayo empapula ayeesime okubwa chairman bw'ekibiina ebyamubeerako bijjukire tulaba twegatiddwako wano Angelo Praise tubadde watandika naye lumululi nga kyalina byamalirizaako wano eno netutandika naye naye atwegasseeko wano waali agenda kubanga ababuuzaako mu kamera saawa yonna ojja kuba omulabako Angelo Praise abadde aludde nga talabika babeera n'ebibawuubambu oba biki oba semanengene yabawuuba nze tetusobola mu kifo kimu ate onaze siwa struggle siwaki siwa struggle sebe mukama wange bale kujja ku podium mukama wange tuli struggle tuli mu kamera nti tuli struggle kuba kyama tajja katemani bwakyaza nga bagamba mbulu bale omulamu asamirirwa bwakyaza talina microphone tebamuwulira sikimanyi mu Lunyarwanda nibanja kika mu Lunyarwanda kyeyongereyo kitemeteme lubale w'omulamu tasamirirwa nayanza akakisa akampereddwa Angelo Praise Bange emanya nga nze omu kubabeera ku pane eno ku channel sivaako naye olw'embeera nti tutambulira mu kutiisibwatiisibwa tutambulira mu kukola emirimu egy'enjawulo obutabeera mu kifo tutambulira mu kuwandagala tutambulira mu kuwunnuuna so tuba tugatta wano newali tulabe nga tubeezaawo obulamu mbeebaza nnyo abatambuza meseji y'enkyukakyuka mbaagala nnyo mwatunze kaadi nzija mwatunze kaadi nzija nga babikugamba BNUP BNRM mu Lunyarwanda tugamba urushi munyina w'omwana bashaka kumurya kize mu Luganda kati mugambe nkimugambe omuntu anawe oliraba nga akwatibwa nnyo ekisa omwana okusinga maama wa muzaala abayagala muli nnyo era kasita oliraba nga mulabewo bambi afudde afaayo nnyo ku mikwano agezaako kugiraga bambi nga wagifaako singa ggwe manya kyapanga kinene nnyo ekigenda n'okuboononera okusinga gwe kyobadde obateeka tugende mu maaso tubadde ku nsonga ya Sseggona mwaluzinze matiriyo ne muleka Joyce baagala bagaye gulawundi agirina mugenda kubonaabona wano ne gulawundi nengato wagigula ojagala wali tojagala nali njagala se bukyogigula tofunanga ndala gyogizaako nagizaako dda kyali kitegeeza ki alaba endala ennungi obanga nokaddi wekaddi egisinga kogamba ne woba ogijjayo notogijayo nga first priority ogijayo nga option ng'olaba mukyala ezisinga aziteeseteese eno yeri awo eri free kuba totera gikozesa
ate era we bucha kumacha ne wabaawo okusonda engoye n'engato za charity ez'abaana abataaga okuyamba n'abantu abali mu ntalo ogiwaayo. Kati Segona ki yagenze mu DF yeyo bebetaga obuyambi obwo bifise waffe ebyo bagende ne mukawe kinyanja kisoka kuvunda ki mutwe yali nani era yalazeewo zira mu mbuza gwe abatula abajja kubiddamu mu comment section. Kati okitegedde if he used that moment he used an NP as an escape goal yagambe yagitwala at that moment uwa yajjayo mu DP kati agireke tulawo batesukewo obusiro kale agirekeyo yegenda siranira ebusiro gyagitwala agireke sirani yali amanyi nti nange nsobola ovaayo ye busiro gyagitwala kale nze njaje tikanjije busiro gitwala e Rwanda kale ndije mwagala kaze ngera gisasa boda ate yagisasa na district yagireko omu yagijja busiro ngajijawa ye yagitwala ebusiro kati nonze njagisa ku boda esigning ne customs nopo kata tom Nyarwanda wachagulanye nchabo ndanga na charide bajjajja bange Rwanda ngera nyumye mbasa haji tuteyodda neka omukutu gafe gukoma mu Uganda bagambye baganda afa bali bala ne badengero muzukulu oloza boba ulira batya emunena ku video yasoka kwaliko abanyarwanda abajja ne bakomenting nga bagamba we bali wa tribe ment waffe bali batusowaza abalala ne bakomentinga nze wano ndetawo omuntu ku bantu kubalina go bangobya nayo mwogedde neggulu bamungobya ngambo yogendo ogira omuteresa nadda abaana bali ku channel so banfuga era oli mukozi waabwe bali nange nakkiriza ka stretch tugende batulina kimu ekigera tulina kimu sokoleke nkubuuzi okusezera ku bigambo by'abantu byenda bya naddala abakubaganya ebirowoozo ab'NRM sijja kugamba nti abatunulizi b'ebyobufuzi titosobola kujjayo Segona n'oleeta walukagga tosobola kujja obusobozi babulabira ku ki babula mu intellectual Segona si intellectual mu Nyarwanda tugamba ivu lihoze ndio lyotsinzu eve lihoze lyotye nyumba bado kimanyi ogwo omuliro ogutero sigala muvungo gala omuliro gwazikidde ne guno ogubumbujja nga bagula bawo kimente gusobola kuba ogubumbujja babasobola manya nti ogwo gusobola okukola kino walukagga muliro okusirise ayokera muri munda mbu yasuula samuna namba kati onyumye ow'ekitiibwa kati ate muleke kuwaayiriza oli byali bizibu bye ng'omuntu nkankubuuza omuliro gwokya tanuru n'emyuka guba gwa wabweru oba gwa munda kati oyagala nkuddemu ki kati bano abalegeseza ebweru kyategeeza ekyomunda kyabalema President Museveni yatandise okunoonya akalulu n'owammwe mwami Museveni atandise akalulu lwaki tamu kati yawe emboze genda kunyuma president tumanyi omu his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu katugenda nakyaza nkyazizza togenda nze kunkubya migojo mwana ndeka nze kanjogere nga bwe mbyogera ojja kuddamu nga bw'obyagala his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali atandika campaign z'omwaka guno yagamba atya munyweze engatto abatya mukole ki tudduke kati ffe bino bitambula okusinga atambuza ebigero by'emmotoka kyategeeza ffe tuli mu kutambula nga tonywevu kati oba sinywevu lwaki otukyaza ate nga ndaba eyiyo nanywevu okusinga eyange ayana Bobby Sitani yennyini kikuleetera okukema omwana n'otogenda mu byeki kyopolema nti Sitani naye mwatandise onnoonya akalulu fe abaaki aba National Unity Platform amine n'abenaalemu baatandise okkanoonya bw'osinziira ku bye waakalabako akalulu mukayina bagamba abantu be mulaba eyo bajja kulaba bayimbi ajja kulaba bayimbi bamekanze mpa abange nange nkuwa baabwe Bobi Wine ye muyimbi banti tetulina candidate Bobi Wine anaye muna uyagala kudisa balonzi baffe bagende nga banoonya ku ballot paper Bobi Wine aliwa bagambe tetwamulabye tulina candidate anise Tereza Olulimi Robert Kyagulanyi Ssentamu kati Tereza Olulimi Nyarwanda wa Bobi leero kiki wazo ina ebibalo byebirala protest vote anti ojaji yatandika dda tulina beera ku nsonga kati sebo bakola ki kati munaye baba talina bayimbi baba talina bayimbi se twategeredde nti omuyimbi omu kitaawe yali mujasi mu magye agaleeta gavumenti eno mu buyinza edikenzo mwogedde baba talina bayimbi ebyamasebe byafulumye muzeeyi himself se mwanjudde musimanyi kept it as a secret. Did you tell those people? Tata we yali chefali. Meja mulamba
brigadier Chefali ani ada bulijjo tabadde kana kambata kati kana kasekoko bulijjo si yakabira amaziga ku kisaawe nga gamba Bobby nogano kunchima nze musajja wa ghetto nakabira omukazi kambata esiona muzesi yabize byama tichana kya sekoko nabagamba nti mwena ali mumu okujjako bano be bakozesera ne basuula tebasobola kusembeza kutuuka kweri esanga tebakwina mu kyama kati sawa zino etuda mu byaddala Kenzo ninye mutora ani ow'amaanyi mu government eno Kenzo okirabye mutima gumenyeshe naye bana sawa zino Kenzo bali bagamba mbu yakikubye afunye minister kale ate sawa zino Nyamutoro ye yakikuba yafuna omwana w'omulwanyi kubanga be bayine kuba kakyakegeza Kenzo yabanje byakitaawo omugabo gwe kyakegeza kweno government agirina kochi omugabo agirina ko omugabo era muteta usiteta gakonkona nenga bulijjo ali awudisa abantu ntikana kaki campaign oziraba otya kati ate ezaffe ziriko ku discussing ezaffe obo zone yagenze mukono abe mukono mje bariko nga n'ennyumba nzigale kandi yabadde abibuuza simanyi candidate omu ow'ekibiina ekimu gwoziraba otya campaign oziraba otya campaign nziraba ntya omulundi gwange ogwasemba bebeera naye nagamanya nti internet eno yatufuula wano village nsobola okutuula wano wendi nendaba ebifo emukono ng'ab'emukono tebabimanyi akazinda tukazeeko wa mukwano gwange ndaba yenyamidde agamba mbeerako Bobby obangi kuwa esyo gikyazenga kubajako wewulira protest vote ogigamba abantu bino byakufana kuwona ekyo kyo nkiddamu byakufana kuwona kuba obirabira ddala tebikyaliko okukweka kufana kuwona ofanaani yakufa wekanze siriiko mu kufana obeera ku mazima okolaki if we stand for the truth you always stand alone the late Lucky Dube ambikisi katusoka kasoka ambikisa tubuzeeko bamale tubuzaako atubulira agafe ewawe ebamunaanika nababuuziza dda wamaze babuuza sooka otubulire kadi bamaze ozigaba nemukola ensobi nemuleka ba elites wabbali nemugenda n'abadongo microphone yokweri totya ojabeera oyisaawo kulaba onyamidde kino ngenda kyogera omulundi ogusembayo saagala kuddamu kulabikira maaso ga kamera za mukutu gwonna nga twogera ku kigambo elites bw'oyogera ku ba elites oba omwangu omuntu omwangu kyasobola ogamba aba elites babaddewo for the past 40 years nga Mwami Museveni atululinga temusobola kuŋŋamba nti be elites obudde buno baba basuddeko basatu amazima bakoze damage y'amaanyi nga tubadde nabo ebisanja bimeka bina myaka 4 tubadde nabo ebbanga eryo lyonna nga weebali ekisinga okwennyamiza mu nsonga eno nti be elites be tubadde twenyumirizaamu amazima bakolagana ne Mwami Museveni amazima bakolagana ne Mwami Museveni batono nno waliwo abaasuula olw'oluvannyuma lw'ekibiina kyaffe okujja nga bo tebajja mu kibiina ani ate alina trust mu Mwami Mao mu Uganda muno mwe be elites be mugamba mbu baasuuliddwa okusuulibwa kati kankuwa example ku Mwami Segona Mwami Segona simusuubira mu bantu bagenda kujja nakakyamuukiriro ku bbanga lyamaze mu politics nti ekibiina tekyampadde kaadi kangende independent wadde nga asobola okukikola but simusuubira otukoze dda okitegedde sikola ki kyotasuubira twakikoze dda eyo posta yafuluma tebanaba nagaba kaadi onayagaddemu ku batooli eyo posta yonkadde naye nga yo omuntu tannaba kuvaayo kugamba nti ngenda kukola ki oba kuta official posta nti ngenda beera independent kyokka ng'omuntu ayagala okwesimbawo mu kibiina nga president yali badde amanya bimeka
yali badde amanya butya bwe nnyinza okukuuma position eyo gye njagala okuholdinga maaso. Tovaayo ku TV kuba obuzibu bwe buli Eddie kwagala kunafuya process gye wakkiriziganya nayo mbwekola biki bituufu nga tennakuwa kaadi. Kati ate abo baali sirikidde ddala kuba ate bo ku mulundi oguwedde baafuna era ne bagamba n'abatafunye nti aha process ebadde ki fair baatunuulidde wansi oli otya. Kakati Eddie ekiruma mu kaadi zino abantu beesibye nnyo ku kya ground kuba nze nzikiriza teri candidate atalina ground taliiyo. Era naye bw'aba atambula mu bantu Eddie abalonzi oba abaddemu b'obeera nabo wano enkya be bagenda ewa Didani ababeera ewa Didani lubi bagenda wamuvuganya kuba ffenna tuba tugenze kukola kuwuliriza ki oli kyaleese tulondeko. Kati ekitawaanya abantu butamanya nti bazze kukola ki bazze kuwulira gwe byobagamba balondeko. Bwe batajja gwomanya ebyo ate tebaagalira kola ki tebaagalira ddala biwulira. Kakati abantu mu process eno mwe bayeetaba tebaamanya process ekola etya. Process yalina ground ng'ekuwa 60 marks naye nga njagala okutegeeza mazima ga Katonda marks 4 eziva ku kitebe eza vetting zisinga 6 eziva ku ground. Obuzito value bo tebagimanya. Marks 4 eziva mu vetting obuzito enzito nnyo okusinga 6 eziri ku ground. Bo bagenda ne volume shegeya ne baga kilo y'amayinja n'ebyo eriwo ebeere nnyingi. Kakati mu buzibu obwo bwe twasanze leka nkuwa example ku Joyce Baagala. Joyce Baagala abadde candidate mulungi nga tusobola mubuusa maaso. Okay? Nga mulungi ali bold asobola okwogera ensonga era kyekyamuweesa n'akakiiko akamu mu kisanja ekiwedde. But the fact nti Joyce Baagala ye ne gwe yali amyuka mwami Abedi ekibiina bwe kyabajjako obuvunaanyizibwa n'empuuga ne balemera obuvunaanyizibwa baalaga mbu tebali obedient. Eri omuntu akunyomera ku kintu ekitono bw'afuna obusobozi ku kinene okitwala akola ki akitwala. For God's sake you're just a deputy. Bakugambye okusinziira ku bitatambudde bulungi soko stepping aside tusengejje tuteekewo omulala in the meantime tulabe in the what in the meantime tulabe ekigenda mu maaso because kyamaze ddovaayo kino kiri bwe kinebwe kiti oyinza obbanga tewakibaddemu naye akagwa kakoze eki kakwatiddeyo. Abakulu ne balaga nti ate bo akuteke mu girasi baki bagumu nnyo era bakubanga nnyo n'enkuŋŋaana bamuyita kusanyuka n'atuula ku CBS n'atuula nze munaye kaadi kalina kaadi nga nze kaadi ngenkozesa ki nze olwa kaadi kakati kaadi efulumye ate be batandise okukuba emimiro. Joyce yagambye ground keyogere kyokka lwi yali ku radio ku CBS n'agamba nze sitidde veti nze naye batampa kaadi si yekola ki si yewangula. Then in fact in the first place tewalize na muki mu process ate oyombeese process gye wabadde ogyevume Eddie tukkiriza nti ebisobyo bibaawo era tukkiriza nti ensobi zaakoleddwamu waliwo obutunula n'ogamba amazima yeeno twakoze eki twagitomedde naye tugyembracing Eddie tewali atayigira mu nsobi. Tulemenga kunafuya abantu mpulira beesibye nnyo ku mwami Sseggona ne baleeta n'emisango gye yawoza. Mwali mwagala ani abagiwoza yawoza nga giwoza atya ogwa Kibalama nti nga tebakugamba yamukuba badde bagusibyewo. No anti yaguwoza kati Eddie politics bwate bwabeera Eddie bateekawo gwe kyoyagala olabe. Nekambuuze kati ate abagamba nti tayagala bantu be ono Sseggona yaliko looya we bw'aba amusudde kati ate muntu we kyasiga si yamusudde si yamusudde kati kankubule lwakuba nti Kyagulanyi we yali si mwangu wa kujja kwesimbako kuvuganya
okitegeera naye nga naye yali open okuvuganyizibwa naye nga yayogera bingi Sseggona Basseggona nga kiri kye twayogerako bamwami tukoze tutya abo kyekiddako kyekikyali ekizibu kyabwe bamukulu tutuuse wano tuzzeeko ki that thing okuba praisinga kakati wamuwulidde bwe yagambye nti bagambye siri mwetowaaze nze omuntu eyakkakkana nentuula ne bembadde nvuganya nabo ng'akulaga ate bali bawansi nnyo naye yeetowaaza n'akola ki n'atuula nabo kabalaza n'atuula nabo mu sinaliyo y'abanne bampuuga olidde oli akulonze nga deputy oli wansi we bwe tudda mu highlight ate gwe oyagala kulaga nti gwe experience y'ebyobufuzi olina y'amaanyi alina kusinza weegulumiza otandika omunnyonnyola nga wasoma amateeka nga tannagasoma ate nga olinga agamba amateeka go gatuyamba okugjako mwami Museveni ge wasomedda kiringa okola kampuni kuba edinze kankubula ekizibu kyaffe si bampuuga butafuna bifo ba beedi baani ekizibu kyaffe mwami Museveni era ne bwe tunateekawo wano miliyoni y'ababaka nga mwami Museveni tavuddeeko tetulina kye tukoze first of all tuli mu kufandinga omuntu ku ssente zaffe akube campaign mwami Museveni bw'aba atambula mu campaign zakozesa motoka za gavumenti whereby nti era gavumenti yenze yegwe nange ekitegeera kati tufandinga mu kulembeze kunoonya campaign tumwagala obatwagala akomewo twamuwadde abo bazitujjamu nga tetweyagalidde mu ngeri y'olukujjukujju okitegeera kubanga balina amaanyi n'obuyinza kati balina obubaddi bwabwe mwakozesa ne bazitujjamu mu lukujjukujju naye ate ono tumuwa kyeyagalire ne mugaa taata nezisigadde mugende nzikimenja saakasuuwa naga alekeraawo kimala ge mazima ate eri ebintu bino birabika kino kyogere n'obulamu obwange nze sikirumamu n'obulamu obwange kuba Kyagulanyi tebina kyebutegeeza Kyagulanyi is not a person ku lwa Uganda Kyagulanyi is another name meaning my nation ku lwa Uganda kubanga yatuzibula amaaso sina kirabo kyenyinzamu okwafa abalya mmere ate omuwa ekyemmera jaji twale manju ebyokunywa bigwawo what else I can offer kujjako obulamu bwange bwe buli priceless bw'omuwa abawamba bano neggwe kati ate olwedde nyambadde kano kategeeza ki balangirira ki bingi bye baweze wano mu ggwanga omusajja yayogedde nti welcome to Uganda nti okulwanyisa enguzi n'okwassa amateeka we binyuma mu Uganda wosanga ng'omubbi yabbye ez'amabaati enkya ne bamutwala mu ministry ya health naye ne balemera kuwaaka koofiira nsi erina amateeka ekola bulungi nnyo tegeera ne bamwebaza eyabuziza eza finance ne bamwongera ye minisita simanyi oba defense waki ogenda onoonyereza ng'abaana abali ebweru Angelo wangi mzee obadde kyatusiigira kifaananyi nti obudde buno ne bebabawo ababaka 10 naye batuwa house yonna Augusta House ne bwejjulamu abanoopu ng'akulembera yettibo kabula Yoweri Kaguta Museveni temulina lugendo amamesa amangi tegesimira bunya nga tegalina ki agakubiriza agakulembera si bwe kiri kati niwe tunasindika yonna house nga yaffe anti era kyekimu kubanga tetukyalina parliament ebiteeso bagenda kyankwanza mu State House ne babagamba be balina okwogera kati bo ne batuuka mu parliament ne beebaka kubanga ne speaker mwenyine akubiriza olukiiko lwa parliament asooka wa mukulu ate nga lirisiga ddala li executive okyegedde lirisiga ddala ne lino lyetengeredde kati wabanga oli yasooka n'abawe ebyokuteesaako ne wanaabera n'omubaka omu ajja mugamba eno ajje ye bye yasazeewo eri bye babaleetera wano mukube enduulu mumwekyange mukube entebe babafulumye kubanga ekyenyanja ekisooka vunda mutwe Edi kati gwoyinza olowooza nti palamenti esalirawo eggwanga mu ndowooza yo naye kikyamu kuba yo palamenti tesalirawo ggwanga infact ffe tulabeko palamenti ya wano nga ebiteeso byeteesaako byamaze dde okuteesebwako ne babiyisaamu kuba eba erina obikolako palamenti tugisuubira okuba nga evunaanyizibwa ku bajeti y'eggwanga mbadde manyi agala kuwakanya mu example ennyangu si kyo naye wali olabyeko bajeti y'eggwanga ng'esookera mu palamenti n'egenda mu executive naye esookera eri ne bagireta ne bagisomera ababaka ba palamenti kati bwe bagisoma tetulinawo we tutuula budde ne tugamba nti kino bakikansolinze byonna olwo biba bimaze okukola ki okuyitamu
So mwami naye Angelo nze nyina ekirowoozo nina omugwe nawulidde eyabadde ayogera abadde mbidde mukasa ono wa Piero yu Fred Mugawa DP Fred Mukasa mbidde oyagala okwesimba wene ebwekula yakugamba wa DP akabonero nkumbi DP yankumbi yagambye nti nga nupo eri mu kunoonya babaka mu Buganda ate oli mu kujjawo ababaddeyo kati gwe bataddeyo muki obuzibu bwe balina be bakolagana nabo babajjeewo si kujjawo babaka naye be bakolagana nabo mu ngeri ki Edi nga nkirete bwe nti wansasudde nkuwa essimu ku bbanja n'oŋŋamba kino ekyetaano kikubeeremu naye essimu eyo jajjimpa n'otuuka enkeera nga bataddewo muki mulala essimu oba ogyagala naye kigenda kukostinga nnyo okuddamu okukonvinsinga oli n'obudde mutuuke ku levo yange abaddewo gwe wawadde neki ne ssente kyekyo mbidde kye bakayanira tebakayanira mbu oba bali babaluma nnyo be bakolagana nabo babajjeewo saako tekyawera zali ngero z'Abaganda nazino bulungi amalana kati basikatalinze buli omu ali bibi ate buli omu ayagala kwekwata waasigala nga bamulaba nti wano bannaye sente wendi nzifuna revolution kitegeeza ki revolution kuba enkyukakyuka y'omugundo fundamental change kitegeeza ki kusiguukulula ebyo ebirandira byonna ebyo beyita the so-called elites ebyo so-called kubanga kati kyogamba baba basomera nakuwa wano okugeza n'amasimu gaffe gano tugakola update bo bani be batakola update abasomera mu biseera ebyo bye basomeramu okubanga fena kati abakyusiza n'okutuuka n'okubanga bakyusiza new curriculum naye nga bo baagala batutegerera up to now bo be bani kyogamba okuva we baamaliza okusoma ne bayingira ebyobufuzi oba ofisi mwe bali tetufulumyangayo bagezi bonna naye Sseggona biki byakoze mu Busiro South eyo Busiro East biki byakoze ekyo ekibuuzo kibi ekyo ekibuuzo mwakikakkanya nnyo omubaka wa palamenti omubuuza kyakoledde ekitundu kye omubaka wa palamenti aba wa ggwanga taba wa kitundu yensonga lwaki omubaka wa palamenti bamukkiriza n'olabanga mukasambidde kati aze buweekula we Masaka oyo gwolaba duli gye yakola ki gye yavuganyiza kati aliwa nti omubaka wa palamenti osobola okugenda wonna wokola ki toba wa kitundu naye nti olw'okuba Mwami Museveni ebyobufuzi yabyonoona nti omubaka wa palamenti alabikanga kansala bebale nnyo ekibuuzo kya kansala akoze eki kuba kansala yavunaanyizibwa okumanya guno omwala muki mukyamu n'agenda kuba sente teri sente nzikirizibwa n'okusanga MP ave Kalamoja nze owene mubende ne mubuza ne basajja mu eggwanga lyaffe muliyambye eki okitegedde nga tomuntu naye lagamba oyo ye MP we Kalamoja n'omutabukira kyembuuzaamu teeka ki Sseggona oyo yaleeta mu palamenti kwe tumutendera okubeera munnamateeka omuyizi tetuyina Sseggona bonna abo tetuyina kati kankubuulire abantu bonna ba Sseggona bampuuga abo bonna tubategedde Kyagulanyi akoze eki oli yatuzibula amaaso netuga Sseggona bulijjo munnamateeka mulungi because of Kyagulanyi Yesu nga tanajja abakulembeze abakulemberanga abantu sibe bali basinga otegeera n'ebyamagero Edi bali basinga otegeera n'okubeera n'ebyamagero kati ye Kyagulanyi we yamala okujja ebyamagero n'obutemu byabeera exposed era empalana yaabwe weeri eri wamu abantu baba awakenings ate n'ekirala wamma Kyagulanyi profile ye yagikipinga low nga tanaba strikinga okyegera kept his profile low mpaka yafuna right time to strike kuba kati bo bakyamulabira mu kifaananyi kiri yagira mweri neyekweka nalinda akaseera akatuufu kati bo ne balaga obweraitsi bwabwe mu art of war olina okumanya ebyokulwanyisa by'omulabe bizitowa kyenkana ki strategies eziriwa olyoka olumbe winning a wonder battle they do differ oba kyegedde wo luba lutalo lwonna mpaka weruligwera battle is just that fight at that moment in a certain place kati bo bakyali ku ekyo kubanga art of war inosoma mulabewo in fact art of war weapon yesookera ddala bwambega espionage ng'olina oba infiltratinga n'obabeeramu munda kati mwana wa maama yabeera ne music n'ababeeramu n'abeetegereza n'abalaba
nga bazanya katemba waabwe nga abalaba akasana kati kambabuuze kyembalagira nti ono omwami nze ekitiibwa kyemuwa era sivoola ddiini yonna sina gye nzivoola kuba nabo be bakkiririzaamu tebabalabangako baawulira biwulire n'okubira mu bitabo nze ono mulaba byakozeeko oŋŋamba otya nti emikwano gy'alina okuva ebweru abasajja abalina ne ssente abalina n'amaloboozi ag'amaanyi bamulaba ne bavunama n'ogamba ekyo ekintu akizimbye kati okujjako okuba nti ye aliko amaanyi ag'enjawulo era aliko empewo ezimukuuma aliko oli omwami n'eddoboozi alifuna kuva wa Katonda nayogaa kati genda okole bwe bati mu Uganda yamusindika busindisi nga alaba Uganda tewakyali kubanga bye twali twesiga bwe yajja tukyazuuka nti bakozi baaki eyayogera ensonga z'ensujju ne watermelon kyakuba ye eyayogera ekintu kyekimu ekya wirubalo simanyi bw'ofuuka wirubalo yagundi kyakuba ye what else do you want yagamba akalulu tekamuggyako ate ke ne baddamu ne beesimbawo naye Eddie kankubulire era ye yasazeewo akalulu kano lwakuba nti tukoleddwa bubi nti banominatinze ba candidates 8 babadde balina kuba babiri kakati mu butuufu omwami Nandala Mafaabi ye yakkiriza nti mwami Museveni yabawa ssente ne balekako ne ku kitebe ezaali zivunanyizibwa ezaali zikubya Besigye okumutta amazima size sente zayawulamu ekibiina balyoke bafune ebiwayi bibiri ye mukalulu agenda abantu bagamba kati banayogana agenda banyonyola ki abagambye amalwaliro agenda gazimba enguudo embi zizimba batya amalayo gye yabadde ku mwalo ne bamutwala mu kasomero akataazimbibwa nga bamugamba ssebo tuyambe mumuvuganye tukulembere essomero lino tusomera wansi okimanyi Nandala Mafaabi oyo akolera Bank of Uganda yali luli ne kati akyali nti muwabuzi nze nasemba luli yali mu banka yaki mbadde nsaba ebitalina makulu yali mu banka yansi yonna kati muwagirakwabo bakandidate abo muwabuzi akyaliko olaba yakuba Bugisu Cooperative Union ekigooyogola omwakyaliko wamanye tetulina beesendereza ezo nnungi nnyo wamanye yakuba ki kanziremu ako mbadde sikamanyi nakamanyi yagikuba ekigo era kyekimuweesa enkizo okujja yesimbe kuba president balamu ng'olina mwana wo g'oweerera n'omuganjagala obeere ng'oyo era munaye ekirungi kyemwegombako yagikuba ekigo gwe kubamu akafaananyi nti era munaye NRM mugironde nnyo Uganda Railway yali ey'amaanyi kyebagikola nti era mugironde nnyo ennyonyi ze baakagula kampuni yazibaguza muno yabula era mulonde nnyo NRM ennyonyi nezaaliwo bazitunda ajuzi nga banoonya sipeya w'ennyonyi bagamba kampuni gye bakola nayo diiro okubaguza ennyonyi yagwa kati tebalinayo basobola kujja yaggalawo anti kati okuggalawo kitegeeza ki yabikoowa biri byali byagidibirira ebinyonyi kati kyategeeza kampuni yali ani yali amunayuganda era ate ogaana ki gweoyinza osavinga kasitoma omu ate nomala n'ogwa gumanyi kyekitegeeza ekyo tunalaba ennyonyi ndala zibombadiya eri yaggwa ne sipeya gyeziri nga bombadiya gyeri naye amazima Bombardier bwebanga Bombardier yagwa naye ennyonyi ekyegedde naye ng'ekyo kyekwogera tuli mu kuseka tukabire ki tuli mu kuseka eno Uganda okaaba atufuga bwebanga kampuni nga Bombardier bakulembeze bafuzi nyina ekibuuzo mulowooza lwaki pulezidenti w'ekibiina kyammwe ekya National Unity Platform tataddeewo engeri y'okuharmonizinga abasajja bano ne batagenda kwogera bingi n'abateeka n'abasembeza nga baani basegona abasajja ab'amaanyi nandikozeseza olulimi olunyarwanda ne kankize mu Luganda bw'osangula omwana ng'okozesa tishu osuula obubi n'osigaza tishu egenderako ani bubi munyarwanda wa bobi ani bubi nziriramu ani bubi kale sibimanyi saasokola nyaguli kale kyokutemako amatabi babiyita batya excess branches pruning pruning kuba kujjamu muddu wano owedde tobimanyi kati sebo excess branches weziva ku muti gubonaabona oba gukula guthrivinga of course guwongera kukula amatabi amato gakula bulungi agasakinga oxygen amara manyanga carbon dioxide ani tabikadde kati wanani ayimiridde maaso go ani ali mu kamera yo sawa zino yegwe munyalo tabe to ekirwa kyekadde siri eririmu ekintu kiri bwe kiti bamwami
abaami abo tujagera tubitegeera mpola tubeetaaga tubeetaaga naye si mu ngeri bo gye balowooza consultation nga batudde eri bali mu kacaayi waka kuba njagala okutegeeza amazima tebalina kujja nina okumala okufuna obuzibu waggulu gyendi nenkomawo okumwebuuzaako wano wakikola otya naye kale sawa zino sobola mwebuuzaako kuba ajja kundagirira nti genda okebere his excellence Robert Kyagulanyi we yaterese obukadde akawumbi kalamba ojjako 5 okaleetukagaba obuzibu bwebuli nti twali nabo nze ekintawanya kiri kimu nti twakola ki twali nabo before kozesa time yo twali nabo ki before adi budde buno singa bakugoba ku point naye nga mu kugoba ku point okwo badde oyagalako omwaka gutya gumu ng'okyakolerako ne enkeera manager n'agamba Edi olwa bino tukuwummuzaamu tukoze ki tukuwummuzaamu ekyali badde ekituufu ekyokukola kusooka kumanya point weba empummuza lwaki empummuza bw'okitegeera ekyo kirwadde mu bannayuganda kyekikoze ki kyekimpummuzisizza naye bw'osimbe kuuli nga gwayagala okukolawo omwaka gumu osimbire kuuli osinga nazo eyakafuna omulimu kitegeeza gwe asimbe kuuli olina byobala gomanyi lwaki kampuni zonna ez'amaanyi zifoosinga n'abakozi okufuna liivu sometimes kwagala kubalaga nti without you our company can still survive kubanga mulimu abakozi abalwa mu kintu ekyekintu omukulu Mugisha muntu yakinyonyolako oluli mu kusooka nti ebintu ebireetedde abakulembeze bano naddala oba n'abanene mu magye bwe balwa mu uniform eyo n'agirwamu nnyo atuuka n'awulira nga personal belonging ye nyerabira nti yaggwanga olwokuba nti emuluddemu kati nga buli wayimirira mu mmira nga amaze ojjambala uniform yange cepe zange n'atamanya nti yaggwanga saawa zonna enkya basobola ogimwambula nga n'amayinja gaayo ne bagamba asusa munnayuganda omulala ali mu kusaavinga kati buli woolwa mu kintu bwebwe obuzibu bwakyo kyova olaba olumu ne kampuni ez'amaanyi ezithriving right now zituusa ekiseera from nowhere ne bagaba abakozi omuwendo bweguti tugutemye twakoze emmeeza ezibagoba nga ziri imanya ebbaluwa ezibagoba nga muzisanga ku mmeeza kati bannabyabufuzi baffe bye byabali mutegeera Angelo njagala tukire tuve wano ntandise naawe nsembere manifesto twazogeddeko olagagwa ati ntandikidde ewa nzijja anti olina ekigambo kyoyo leero bampa emigwa wano ku ntebe ewa kalegeza kubanga kati nze ndi mukola ate kuva amateeka abantu balowooza bwakyaziza byetwogerako bikyalimu okusaaga kati nupu empambe anti ogwanga tulitwala kiki kyoyogerako pozi baleete sente ntandikiddewo bw'otunulira manifesito yammwe ebimu ku bye walabyemu njagala onzigireyo omuntu wa wansi omulimi tuli mubende ne tulina omuntu wakyali kyagenda otegeera mangu nga naffe bwe tugenda okujja n'abeenaalemu baffe bajje banyonyole protecting our games bw'oteeka ku minzaani gwe kiki kye mulina mu gundi yammwe mu manifesto nze nagirabyeko paati enkulu munnayuganda zalina ofaako ennyo esooka priority 1 okurestoringa freedom mu ggwanga tetulina ddembe okurestoringa freedom ngambe tetulina ddembe okkiriza tetulina oba obuuza oba ogamba tetulina ffenna tuli ffenna lisebuuyu nokitegeera okurestoringa freedom okujja okala za dictatorship ezaabwe zebamanyi tugende mu maaso waliwo human rights ne constitutionalism ekyo kiri mu priority 1 ebintu ebyo bwe binasooka ne bibukana mu mitima gy'abantu budde buno abamu boogera babala talwa nsonga ye ggwanga awulira yalivaako agero ng'abantu balinga abali ku tokeni oba nnyonyole freedom banagirowooza ng'abantu tokeni walabye zikeri babawadde ab'ejjinja constitutionalism wulira constitutionalism edi ebyo byonna birungi nga tonafunako wuwaabonabona anti munayo mulalu byayogera nebyakola biba bisasanga siwa famire yo nga tonafunako obwo bwakola ki jako omuzindalo gwono nsijja musobola ekyokubiri kyenalabye ekigenda otuyamba twonoona nnyo ssente mu
mu bakozi ba gavumenti ab'okujaajamya. Assistant RDC, Assistant RDC2, Assistant RDC3, kati mubende obadde okimanyi nti mulina bana manya batano. Okitegedde? Mubende mulina batano. Ekyo bwe tunaakikolako ne tuba ne priorities ne tugamba nti ffe nga Uganda backbone y'eggwanga eriki nti bulimi agriculture. Sente meka ze tulina okusa mu agriculture nti ziri bwe ziti ne tuzissaamu nga ziri fully zijjudde za agriculture. Kuba amazima ga Katonda mugulu ne bw'onoogenda mu manifesto ye NRM sente za agriculture bazoogerako era nnungi naye implementation yakola ki yebeera ekizibu. Kakati ffe tunakyogerako era ne tukissa mu nkola omulimi asembayo oba munnayuganda asembayo ne bw'oba okola otya teri muntu atalya ku bulimi. Nkiddemu? Ne bw'oba okola otya teri muntu atalya kuki ku bulimi. Wano mu Uganda buli muntu alya ku bulimi. Is the backbone of, by the way, the whole country, the whole world, not the country. Kakati bwe tunaba tukutte budget ntugamba nti eno ya agriculture negenda mu agriculture netuula era neesavinga ekyo kyerina esavinga. Bino ebirala byangu kukola mbukusa ddagala mu malwaliro. Bw'otunuulira manifesto yammwe gye mwalonkize nga National Unity Platform olina okukkiriza nti yakutte ku muntu owa wansi nnyo n'omuntu oyo addako awo bonna. Omuntu addako talya kuwa waggulu, alya kuwa teri muntu alya kuwa waggulu, bonna balya kuwa wansi. Eddi ekintu kyonna kyonna saba kuyambako. Kitegeeza muvuze eno manifesto bokola kuwa wansi. Azenze nayogera ne ku kintu ky'ebizike kye bagabye. Manifesto yaffe tuyinamu end corruption and wasteful government expenditure. Ye yokubiri priority number 2. Wasteful sente zo gozimanyi gwe ziri enkulu esooka n'eyokubiri. Priority 1 ne priority endala zijja kugoberera. Endala zijja kugoberera. Ebisigadde bijja buzi. Corruption and wasteful of what? Expenditure ya government. Wasteful government expenditure. Yensasanya yekyo yonoonereeyo. N'okwata omukulembeze mbu bawadde kale emitwalo 5 gwe ng'omusajja. Bagikuwadde ogikozesa okumala emyaka 5. Kitegeera buli mwaka olina kozesa sente meka? Mutwalo. Anti ze baba wale wafuga emyaka 5. Oli musajja simanyi bakyamani simanyi abemiruka simanyi aberosi buli omu bamwadde 5 babagula basobole okunga abantu. Kubanga tagenda kuwa service delivery abatagenda kuwa. Kinanyonyola wana abalonzi we nali awo nga nkyavuganya nga tukyali mu ngeri mu nsonga za kadi. Ne mbagamba nga buli woyita ku stage ya boda kansala okoze otya kati otulekedde mu kasoda saagananga. Nakwatanga 15 oba mutwalo nenkwata omusajja omu nengumuwa nemugana nenjagala ngukuwe naye osigale ngotegedde ebintu bino bwogenda tugeze ogenze mu kifo ky'abamalaya n'ogula malaya omutwalo oyagala okumanya enkyo oba amasanyalaze ge gaweddeko balandi odi yamugobye mu nyumba naye omukazi gwe wayeekwanira n'akwagala naye n'omwagala niwo mulekere emitwalo 5 ku makya nakubanga aliwo ekizibu ekigudde waka ogaana obeera odduka n'oyanga okumuwa olwansonga waliwo okwagalana mu wakati terina omuyagula munne naye malaya wamukozeseza n'ogenda kati ne banno bennyini abalonzi bano abeeyitambu baagala NRM bamalaya kubanga era omukulembeze yakuguza obuguzo mu wakalulu bw'amala otuuka mu buyinza ne bamuwa pulojekiti zirina okuzimba ajagala naye ono muyamba ntya ng'ate namugula kyekyegeeza agenda kuzaawo sente ze yasaasanya amalafu n'akatebe n'ebyokunywa ebyo ekyenyanja abakireeta kisokolemu mu mulagumu akizeeyo bakizeeyo ku kasasiro kubanga tewamulonda lwakwagala yakugula ate ku sente ezizo because I told them that those are narcissistic people. Oyo omuntu ajja nakujjako ekikyo mu budde wobadde okirina n'akolina ng'ofuukidde ddala muyala n'akusunirako kati gwe n'omutendereza beba narcissistic people abo gwe n'omutendereza kumbe ku kikyo kwakusunidde kyali kinene ng'osobola okimanije nga kikyo naye n'agamba onaabeera ne talina ngeri gyagenda kukola ki kukufuga completely kubanga ojja kukwata kyamweguye gabatunula manifesto yammwe eyafulumiziddwa ne mukaluka mwe nga mwabe protestive vote n'ogerageranya naye NRM ezizze zifuluma kale neyafulumye era ku mulundi guno kuba nange sigimanyi ye NRM sinagisomamu yino akasooka bagamba mu next 5 years and illegal charges in UPE OUC schools to education ebibyo byonna ya leero yeno yenyine ya kino ekisanja waliwo byonna byene by'amasanyalaze
banayi kambabuzi mwe nyini mubeerako ku mitimbagano post ya kasembaye ya EDCL kitongole kine kya masanyalaze ya postinze eti teyagambye nti mwabakaya nanti amasanyalaze gavavaako kosi ya masanyalaze electrical engineering makerere ya myaka ena mugende mugisome mukome muje musabe emirimu tugibawe musa ina amateeka ekyo kyo ino gamba abantu oba account infu si yabo endala yabanoonya Museveni nga bamukwata n'endala gye baagira mbu we did not promise nti amasanyalaze galijja beerangako lubeerera temutumanyira n'ekirala ne bateeka waliwo n'endala gye n'endala amasanyalaze gaagenda abantu ne bakayana ne bateekako akafaananyi ng'omusajja ali mu kubala ssente n'agamba mbu whenever our power is off company isimanyi kando companies baba babala ssente olaba ebintu ebirimu okufiirwa ssente abantu okufiirwa ssente n'obibalatiramu musa y'amateeka mazima walayi bwebanga akawunti eyo si yayo EDCL at least bavaayo ne boogera edi teri kintu kibi nga bajja ne baverifyinga budde buno singa omuntu akwogerako ekyokuba nti wassa njagendako nga ne comments ezimu baziddamu ovaayo n'owennyonnyolako kakati budde buno that is a company buli muntu gyatunuulidde si yagwanga bwekitegera naye mwekansiki wali muhozi yandola wayo EDCL kubanga yalina mocking tweet anti nakale ekinyanya kisooka kola ki abasajja bayo EDCL nga baduula omuntu addamu ekigambo naye nga oli yaguza amata ge ku makya tebamunotifyinze amata gafudde ebidomolo nze ndi wankoko nsaze enkoko 10 eno woteri ezagala wano we tuli za kuteeka mu fridge zifudde nzirawa nguza obukoko obuto oba amagi gabadde mu incubator amagi akakadde kalamba oyo omuntu agenda kuddawa niye n'olaba sebo nga company namba bakikoze si ya government bakikoze abalaase bubalaasi bamulese agenze olusajja lwayo EDCL oluduula otegera walaba tebakola fik family kati tabanga muwozi yandola wabyo kati andi nabirabye manifesto yabwe kwebiri mbu extend electricity to 100% of Ugandans through last mile connection mbu reduce the cost of power to make businesses cheaper. It's still ready. Luyimba lwe rumu okuva mu kinana mukaga mpaka kati tebalina kipya guno omulembe gukyali mu bino by'okulimbirwa kati ffe mu manifesto yaffe ng'ogyeko aba business naye amasanyalaze g'ewaka galina baga abwereere seriously n'amazzi aga home use ya home use ng'ogyeko business ate nze ndowooza abandi badde nga bagakola bulungi ekyo kintu kiina bbeera bwe kityo kale ne woba osasuza abantu unity gibaguze nusu oba bisatu nze ndi munyarwanda yali abadde e Rwanda si bwe kiri ennyumba ng'eri ku kkubo baleeta amasanyalaze ne kebo ne mita ne bagakuteerako n'amasanyalaze agamala omwezi ag'obwereere mita woomala n'osiima n'osasula amasanyalaze emitwalo 5 gy'e Rwanda gy'emitwalo 2 aga Uganda bw'oba okozesa ettaala n'essimu osasula nusu 2 okumala ewiiki nusu ebyo ebya Rwanda ze nusu 8 eza wano amasanyalaze ani agasuubuza Rwanda eri Rwanda amasanyalaze okuvaako bino soogera kale bule amasanyalaze akuvaako ekitongole kirina ovaayo ne kiwa ensonga ne kiyisa ekirango n'obudde bwe galina mala ne gamala gabuukako bino bye gabuukako wano nga tebategeezeza abantu nga neggwanga terikimanyi kagama omulamu balakisi bannange mugenda muleke nina okukola muzikirize omunyarwanda wa Bobby tujja kudda ndooza lunaku lwakutaano tugenda kunyumya emboozi y'okulu pulezidenti ajja eno ennaku zomwe bayize bannamubende ne bannayuganda mwenna eyo public holiday ng'etandikira waffe mubende ku lwokubiri ennaku z'omwezi nga 7 si watandikira mu Buganda si ekisooka mu Buganda emiti ya Namube Kasanda Mubende Central Region yesooka naye bagenda wona bagenda omuteeka ne kakati mva kubira aba wano era bamubulokinze amakubo abamu divertinga naye nyongera okujukiza abantu be nale eyo luka tebageza ne bagisinikirako amannya nyongera okujukiza abantu be nale nyongera okujukiza abantu be nalemu nti balina ensobi gye bakola kino bannayuganda be babiyimba nti akugoba yakuwa ekkubo bali mu kugoba Kyagulanyi okuyita mu tawuni ne beerabira nti ife ab'omu tawuni tuli babuufu ne bamuyisa mu byalo nemutwala n'akuba ekkuŋŋaana mu kyalo weyabayi nti twetaaga abantu mu kyalo nabo bakole ki kwegamba bo mu kabadi kaabwe mwe batunyigiririza balimu ate tuwa namba ndala ze tubadde tetuyina oba ekyo kikoze nansobye kiyisaawo naye nga tugenda amawulire ge nafunye gandaze omukulu Sseggona yasabye appointment
ayagala kusinkana owekitiibwa Mayiga Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda ayagala amuyambeko omuwabula nga tetunavaawo awo ayagala muwabula yamuwabula nga ajja okwesimbawo okusaba n'ekirala njagala tujje national issues ku kingdom issues toddukana Kiwagu ng'enkota yonna yiyo for example njagala mbawo live example ate yaleetako obuzibu mu Uganda Ssekabaka Muteesa tu ng'amaze ofuna obuyinza nga pulezidenti wa Uganda yasoose si bwe kiri abanyolo bayimirira nga bannayuganda ne basaba amasaza gaabwe yebugangayize neki nga bannayuganda ne basaba amasaza gaabwe ani knowing oba ni fortunately Kabaka yakolera emirimu gy'obwakabaka mu ofisi ya president n'abagamba ebyo ebitundu nabiwangula nnwanye ne yeerabira nti eyo ofisi bamusabye nga president singa kabaka kwega nakwata emirimu gy'obwakabaka n'agikolera mu ofisi kyekyanyizaani Idi Amin Dada kati ugambo historically kati ebyo byogamba mbu Medad yagambe Katikkiro Mayiga ku nsonga z'eggwanga national issues tayina wadde kyayinza kuwabula mu kaseera bwe kati okujjako okujja n'agamba mbaagaliza okulonda okulungi okwemirembe nga ffe bannayuganda bwe kiri mugenda ne mutabula mubimikisinga Uganda yettise Buganda kubanga it is kitundu ku Uganda wabula ate Uganda si kitundu ku Buganda oba kakantu kategerekeka bajja kategeera lwampaka munzikirize tubasiibulire wano olunaku olwaleero Munyalanda wa Bobby leero ntamye ndiro sikutamanga kubanga mba ku nsonga buli kaseera mwe abatestes programu za fezino akubudde bugenze naye kulwokutana tuli ffenna ekya nina paafu chairman wa NUP wano Mubende tugenda kunyumyamu mbadde nga tetunanyuka nga tetunamaliriza nga nsaba bw'obataawadde kaadi ey'ekibiina kya NUP baba bambi newoba obadde olina amaanyi mangi nga mangi ensonga eyo ng'olina amaanyi mangi tuza obutakubwako newoba obadde olina amaanyi maki beera muka mangi teri kintu edi kifuga bulamu bwa muntu nga butava ku kigambo kye teri kifuga bulamu bwa muntu nga butava ku kigambo kye sigenda kwogera bingi saagala muntu abeerenga Luswa Luwemba saagala muntu nga nkumanyi obeerenga Luswa Luwemba ensonga yo nkulu nnyo basobola obbanga omuntu bamuwadde kaadi era naaba nga talina maanyi gwe gw'omulabamu nga n'abantu era bakiraba nga talina maanyi gawangula kifo kye bamuwadde naye gwe tekikulowoozesa nti bw'ojja independent ogenda kuwangula edi abantu abamu bategeera pate kyolaba ekirwanya abantu abantu b'NRM bwe baba tebebbye baba ku pate you either be an NRM person or an NUP person period ebyo byokujja ate simanyi ki ebintu bya nampa wengwa twabikoye kenve wano okudde wakola nakyemalirawo mwafuni ebituli kati esimu siri muzitugango ndaba mukama wange ate buno bwe budde obwokkola obwaddala kunzi nange bwange bwaddala kati mwenaje twatandikidde mwebala okubanga gye muli wala okubanga mugoberera abaliko musheyalinge kyokka kyosobola muliko 2 3 4 5 6 10 seyalinga waayo 10 lijja kuwa 10 message etambule ndeyanziza okuba gye twatandikidde mbasibulidde wano